agenda fumbirwa amawulire ganga kuweerwa. Spice Dana yafuna omusajja. Spice yafuna omusajja bali mulaavu ennyingi avuga renjova ziri mukama yebazibwe era tukusabira nze personally nze nange Spice wabanga Spice yafuna omusajja katuula mu bigere waggulu tekireeta obuzibu ne brandi andi kati olaba brandi olaba kati bwofuna omusajja ng'ayada kumanaginga omusajja ate nga abadde talina mukazi anti alina omusajja naye nagenda owulira Spice oyo takyawa Roger kitiibwa anti kati bye bijja omumugobya takyawa Roger kitiibwa awo ne bizinesi zifa Roger ageza naye nze sinala manager ali serious nga Roger byonna byegamba Roger si yabiŋŋamba yasirika era Roger naye waali akola emirimu gyengani nga Roger ne Spice nga begaye nti ali mulaavu senga obudde takyalina manager bawasa abakozi baabwe abayimbi baabwe banaawuyombewako enkya tebajja kuyimba omuyimba ki kasoba basooka kuyimba ne bagaggawala kati Spice Diana akyali mulebulebu w'okuyimba sente zaalinawo tezimala ati kyeŋŋamba balye kwezo Roger already yafuna dde omusajja ate mugagga nnyo awo katugira ne Spice alina emikisa nze nyina abayimbi beŋŋamba wano abalina emikisa Spice Dan Kenzo tayogerekeka okkiriza mulalamu nti balina emikisa gyabwe ne bw'okola otya naye ndowooza balina tteeke gye baafuna bombi era bw'oboogera omuntu lwakuba nti if you pay attention to details balina tteeke yeemu bamanyi sympathy weeri ate bamanyi okwetega babikola naye n'emikisa olina lolabanga abantu waliwo abantu abateetega kamiliyoni oyinza omuleetamu eyo kasasiro okwetega mbw abantu bafudde ekiseeza atwaleyo amazzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musize mutya muli mutya once again tukomyewo ne muganda wange Samuel Sam owazinga yaffe abo bampita obote naye ekintu kikyo kijja baleetera obuzibu kubanga ne zinga yaffe yeeriwa zinga yaffe kyekitongole kyaffe kyetutambuliramu kitongole kitunuulidde ensonga bbiri zokka buvunaanyizibwa nambalirira mu byonna bye tukola buvunaanyizibwa personal responsibility and personal accountability kati ati byonna gwe tukola tuli ba artists tuli mu ebyo byonna bye tukola ebyenjawulo tuli mu transport nga boolaba ngo tours tutambula nabo era nabo tuli mu mbeera ya experience nti ngo tours and travel bakutambuza mu bifo byonna biwandiyagadde mu Uganda bakutwala ku airport bakujja ku airport bakutwala ne family yo mu byalo kugamba bakola buli kintu kyonna kye badoozeza okutambulamu nakyo ekiro osobola ogamba nti banaye tulina party nights ezo ng'ogamba nti bano banva Bulaaya otuuka kuno tomanyi na kifo kikikwata twala tugende kati ngo tours bwe kye bakola nga bakutambuza baprovidinga nnyo okusingira ddala transport mulina drone eyo gye mwatuvugamu muganda wange olwenjijjukira drone ezo otuula noweeyagala tuzirina kwegamba kungulu efaanana nga drone naye bw'oyingira munda ne bikyukamu essimu eziri essimu tesobola kuggwako omuliro kubanga mulimu charger mulimu sockets oloteka mu buteesi bwoti buli mmotoka yaffe weeri erina socket ne chargers bw'oba oyagadde ne ka internet kuteeramu okusinziira nga bwe tuba tutegeeraganye mu mbeera efaanana bwekyo tukutambuza Uganda yonna buli munnayuganda atuukana n'omutindo tumutambuza oba ne bwoba nga tuli munnayuganda because tulina n'abazungu be tutambuza naye ngambe buli atuukana n'omutindo okutuukana n'omutindo kago kago okuleka ngeri nsaamusaamu gy'otambula nayo tetunaba kuyingirira nnyo kagozi ennene ne muli bano tugenda twagala gendako kulambula tugeze Action Falls nga family oba group abo beffe twagala
tulinayo project gye tugenda okukola ku mwezi mulamba tugenda mu Novi abo befe era tulina organizations tukolagana nazo tubatwala ne bagenda kukola zi retreats bagenda kukola balinayo outing gye baagala okukola ebintu ebikikula ng'ekyo kyenayagala ku motoka zammwe empya emmotoka enkadde tevugika omwaka gumu n'ekitundu ng'emmotoka tugiwummuza ye programu yaffe. That's how it works in Go Tours and Travel. Abatwagala enamba eyita wansi awo eyo yange eri wansi naye sooka basomereza ezango Tours and Travel. Naawe wennyini era osobola okukola ki? Eyange nja gibagamba ng'esembayo eyange eri 0701 55 85 63 naye yange naye mbakutuuseeko neyo njagala gye banaakuba eyango Tours and Travel zebasobola okuba nga namba 2 kuba yange ne wansi awo already weeri kakati osobola okutufuna enamba waliwo 0782 waliwo 0782 041 685 jiddemu ogisomye emirundi 3 kati eba etabuse eyo kati 0782 041 685 eyo namba yangu eyo MTN ya director yennyini bw'okubira eyo director bw'okubira ate n'olaba nga ofuna ekyo kye weetaaga bookinga ate osobola bookinga n'otubulira dates omala otubulira dates ze weetaaga emmotoka n'oteekako omusingo gwo kusinza kye baba bakuwadde ne weeyongerayo. Endala eya Airtel eri 0702 675 675 472 472 olwo oba otuuse ku Ngo Tours and Travel. Function zonna zibeeramu tour and travel organization trips mwisobola okwekuŋŋaanya mugamba ne twabagendako wano twababeera ennaku 2-3 wiiki ffe tuliwo okukutambuza ne tukutuusa ku kifo wennyini w'oyagala mu budde bwennyini obutuufu kubanga emmotoka zaffe tejja kufiira ku luguudo emmotoka mpya kasita eyekyokolamu ng'eyo tugita yenkola ya Ngo Tours and Travel. bwe mutwe mutambuze ekintu kyaffe kaakati ssebo nyina ebintu byenjagala twogereko ensonga ya Bindeeba Ray P ne munnaffe Catherine Kusaasira Bindeeba ono ne Ray P baakola obufumbo obumanyikiddwa mwami na mukyala abali official kakati mu kubeera bwe batyo Bindeeba ono bambi obufumbo buno tebunnamutambulira bulungi ekisooka bwalimu ensonga y'ezzadde nze kyendowooza kusalawo kwe maye ba superstar basinga tebaagala nnyo kuzaala okuzaala kuno kutta shape olumu okuzaala kuno kuzzaamu emabega okuzaala kuno engeri n'abantu gye baagalamu emirimu ne companies olumu ezikwesiga zikuvaako obadde oyambala ngoye zaabwe ofunye olubuto face etulise amagulu galinga ki ate abamu bannaffe baganda nnyo ennyindo ziri ziti kati afuna olubuto n'eryoke etuyira n'atandika okusenyo n'ojuwulira nga oxygen n'abaliwo mulina muviira atwale yenna ali awo kati abakyala abamu bagamba buga wange nja kulindako okuzaala nazaalayo bwana bange bubiri nekisinziira ndowooza ne breed yennyini nze mukazi wange ng'ate bw'abeera olubuto ayongera kunyirira era njagala nnyo buli saa n'aba lubuto. Mulimu bwana bumeka? Bwana kati tugenda mu buna. Temulina kye mukoze. Naye kaakati bindi. Naye emirundi eno oba olabyeko. Oba olabyeko kitu. Oba olabyeko nti naye munnange naye ndowooza ne breed naye nze ekyo batiira bwereere. I think omanyi people fear what they don't know. Bobi Wine oba yabyogera. They hate what they fear. They hate what they fear. That's why they hate me. Kakati ye challenge ndoza gye bafuna. Kakati waliwo the champita fear of the unknown.
people simply fear what they don't know. I do not really think nti okuzaala in that line could be an issue nti oba okuzaala kuyinza okubanga kwale abantu bavudde mu celebrity life n'abasajja bakuwagira buwagizi gw'okimanyi nti nno nga balaba toli mufumbo tolina musajja tozadde Uncle Nurdin kankubuulire ekyo mukwano gwange yakiwandiika bamita Donzera mugoberera nnyo naye ekintu kimu kye yawandiika naye nkiwa obudde bungi ate niranga kyaddala mwanyina omulungi mwannyoko oyo wabbeerewe yagenda n'awandiika olunaku lumu n'agamba nti ekiri mu Amerika abantu bawagira nnyo omusajja awasizza nga celebrity nga Nurdin wano bw'akola embaga followership ye ate eyambuka buki waggulu bwambu sijja kukozesa bigambo binyibi yakozesa kubanga sikyabijjukira naye kye yali ategeeza nakifuna bulungi n'agamba naye bw'ojja wano mu Africa naddala e Uganda ku part of Africa in particular ffe wano ate abantu bafaayo nnyo omulenzi bamubuuza n'omubuuza bw'aba yamusajja nga muyimbi nti are you married n'agamba no naye nga ne mukazi waali wali nti wano abantu obutawasa n'obutafumbirwa kimukuumira mu limelight okubeera ow'okuba nti waddala nnyo wakabi kubanga kati olaba abayimbi baffe abakabi balemereddwa okuzaala lw'ebyo abantu nga Bashiba baganye okuzaala baganye okuzaala baganye ofumbirwa Spice Diana tuzaala batuuka ne ku level eyewaana n'agamba nze bw'ondabanga nkulaza omusajja oyo nno gundi yabyogera Shiba bw'ondabanga n'omusajja omanya ngudde eddalu oba si kyo ndi kumubba kati omukazi okulayira n'atuuka ku eyo level kabonero akalaga nti there's a lot of naivety. Shiba yagamba nti bwe mulabanga mbalaza omusajja nti wuuno nti oba Nurdin wuuno muleesi mumanyanga ngudde eddalu oba si kyo ndi mukumubba otegedde so byoyogera bituufu naye kati nze kyengezaako okwewuunya nti why do our celebrities fear to just simply give birth? Obudde obwo bwonna bw'omala teri kariya nkugambye teri kariya efa ng'ozadde mwana namma kyogereko teri kariya okuleka naye people don't know what like nga bwe tugambye wali okusa people fear what they don't know. People fear what they don't know. People don't know oli bw'aba ekintu takimanyi mu kifo ky'okulwana okukitegeera ate akitya buki gwe tunuulira ba celebrities bonna abafuddeyo ne bagamba nti mpasizza nzadde abaana olabe bwafaanana laba bebekulu abaana balina omusinga okuba owakabi ontegere bulungi nnyo kakati gwe ate akavubuka akatandika okuyimba otandika otyo bakubuuza so are you married, are you seeing someone? No. Naye kiri nnyo ku basajja ku bakazi abasajja bo bazaala eyo anti naye nabo teboogera osanga omusajja omukulu eyattulula edda ali awo ali mukubalaga nti ayakaatuuka ali awo ali mukulega bupale yeefuula mbu nno mbusereebu nnyo era yeetawasa mbuye ali singo naye ng'olina emyaka 5 ogera mu myaka 5 owoza ndi singo so what? So kyekyo gundi Donzera lulimu kyeyayogerako nenkyagala nnyo nti era nayagala nnyo ba celebrity nagisharinga nayagala nnyo ba celebrity bagirabeko nti obwakabi tebukusobola kuvaako kubanga olina abaana oba kuba olina omusajja. In fact mu nsi ez'amalayo nga Amerika nga Bungereza nga wa bakuwa nnyo respect nga bamanyi yo family what? Man. A family man, a family woman. So barepi bazaale. Bebuzabuza because water bakaddiwa kyotamanyi baba ne project nga tezinnaba oyina filimu zezo ate bakaddiwa nnyo nga bazadde nga tebazadde gutano nti abawala bonna batazadde bafaanana bubi webuze kisuula amabeere g'abaana abo kiki ate teri kibinga muntu kwefuula nti nno n'abasajja bannaye bakendeeze oba ku nnyonka y'amabeere g'abaana nedda kyo ekigasuula nedda osanga omuwala muto
Gwomanyi mu setup eyaddala abafumbo abawala abo abatali bafumbo bakola ebyobufumbo okusinga ate abafumbo. Abeera wano ng'alina appointment ne Nuruddin alina omujja mu leero kyokka ne Sam alina okumujja mu leero kati ate ng'alina okusula ewa Mubiru ewabasiima gy'alina okusula leero alina okusula yabamuke kati leero avudde wano Nuruddin amaze okumujjamu kusanga 11 bagenze out bwe bagenda out Nuruddin amuteera out bakwatagane ne bamuke akye naye bukye bonna bagende bonna bamuke yagenda okukya naye oba okategeera kengezaako kulaga luli bamusange ne Josh kaakati bw'aba ava ewa bamuke avaayo akubidde Josh ti nzijja ndi kukasa woba onjijja ontegeera kati abo abaana babeera bize nnyo okusinga n'abafumbo omufumbo dakiika 2 nga yeewo bakankya bakeera ku ssomero bw'aba tali ku ebyo ali mu bizinesi otegedde kakati kyova olaba nti bakalaakalana nnyo n'olaba omwana nga ne bw'omuteekako booti ekinankani n'omukwata booti ku feesi tosobola kukwata ku lususu okukwata ku mmembe yaki ku mmembe ya gundi ya meekaapu byeteekako meekaapu kati meekaapu bw'amala omukwata ogenda omutunuulira bwoti n'otunuulira omwana atazaalanga ku mwana munne ng'ebbere liri bweriti nugeri kiki obuzibu vaawa baba bizi ate buli amukwatako aba ayagala kukakasa akuba kutta buli akwatako ayagala kukakasa buli akwatako ayagala kolaki ayagala kutta busi. So the idea of women and men refusing to move in for marriages nga bali mu linnya lya mu context of celebrity status yange ate mbembere olubuto kabonera akalaga nti one they were not yet ready baali tebamanyina kye bayingiramu olumu abantu baba bali mu kwezuula wezuulira ku myaka 4 fe wano mu Uganda tetenkanya kufuna hiti ebintu fe wano mu Uganda omuntu agenda ofuuka celebrity by nature of Uganda omuntu agenda ofuuka celebrity nga n'emyaka 3 mwegi by nature okuleka ng'oli fresh kid by nature juko olina osooka okusoma bw'oba ogaanye okusoma olina osooka okugaana okusoma n'ensi yonna nogikakasa nti ngaanye okukola ki okusoma egyo giba emyaka 2 n'otandika ohiitinga studio wojjiramu akayimba kamu akakufuula nti nno yegwe Sam Ragapimpi Ragamuffin Sam ng'oli bubi ng'emyaka osindikirizaawa 3 kakati ababwala gye problem gye balina kati bawezeza emyaka 3 abamu bagenda kuyingira menopause nga tebanazaala olyokolwa epati kyovola bafiira mu ssanya byebikaddiya nafiira mu ssanya oba si kyo n'azaala letana n'akutukira ddala n'ataddamu nakulabikako omanyi lwaki kubanga aba yalowooza nti asobola you cannot skydive the process of life kati bano bwagala nnyo skydivinga bubuyajja kukola bukozi abeereko engeri jadduka obuvunaanyizibwa buno oba ogamba nti nze nzaale nzaate nina okuyimba ekiro no zaala so that n'abakubuukinga bamanya nti kati tetukyasobola mubuukinga kiro tujja mubuukinga misana anti olwo bizinesi efa naye kati what is the business okolerera ani kati shiba okolerera ani mbuye kunyirira shiba politics banyumirwe okolerera ani because tolina mwana tolina musajja tolina ki naye okola nnyo okola emisana n'ekiro okolerera ani shiba bakubuuza ochegedde who are you working for Spice Dana agenda fumbirwa amawulire ganga kuweerewa Spice Dana yafuna omusajja Spice yafuna omusajja bali mulaavu ennyingi
avuga Range Rover ziri mukama yebazibwe era tukusabira nze personally nze nange Spice wabanga Spice yafuna omusajja katuula mu bigere waggulu tekireeta obuzibu ne brandi andi kati olaba brandi olaba kati bufuna omusajja ng'ayada kumanaginga omusajja ate nga abadde talina mukazi anti alina omusajja naye nagenda owulira Spice oyo takyawa Roger kitiibwa anti kati bye bijja omumugobya takyawa Roger kitiibwa awo ne bizinesi zifa Roger ageza naye nze sinala manager ali serious nga Roger byonna byegamba Roger si yabiŋŋamba yasirika era Roger naye waali akola emirimu gyengani nga Roger ne Spice nga begaye nti ali mulavu senga obudde takyalina manager bawasa abakozi baabwe abayimbi baabwe banaawuyombewako enkya tebajja kuyimba omuyimba ki kasoba basooka kuyimba ne bagaggawala kati Spice Diana akyali mulebulebu w'okuyimba sente zaalinawo tezimala ati kyeŋŋamba balye kwezi Roger already yafuna dde omusajja ate mugagga nnyo awo katugira ne Spice alina emikisa nze nyina abayimbi beŋŋamba wano abalina emikisa Spice Dan Kenzo tayogerekeka okkiriza mulalamu nti balina emikisa gyabwe ne bw'okola otya naye ndowooza balina tteeke gye baafuna bombi era bw'oboogera omuntu lwakuba nti if you pay attention to details balina tteeke yeemu bamanyi sympathy weeri ate bamanyi okwetega babikola naye n'emikisa olina lolabanga abantu waliwo abantu abateetega kamiliyoni oyinza omuleetamu eyo kasasiro okwetega mbw abantu bafudde ekiseeza atwaleyo amazzi ayimbawo oluyimba yeetegera mu studio otegeera bamanyi bano okwetega bano bamanyi okwetega bo bebakola organization bebakola zigundi bebakola simanyi ghetto nankani bebaleeta ba ghetto kids ne bateeka mu video bo bamanyi okwetega kamiliyoni oyinza omugamba ebyo it goes to the studio so ndowooza nakyo kiva mu kwetega nti beetega bulungi bamanyi okwetega so for me bw'oba oyogera ku kyokuwasa n'okufumbirwa kw'aba celebrities my take to that is simply bafumbire bawase kibongerako value ate n'abamu nga kibongerako value bagenda zaala abaana nga tebakyamujuira bagamba jajja gundi azza anti ojja kuzaala akaana kalina make-up anti weekubye nnyo make-up okumala ebbanga ddene ng'ate tozaala okyegedde ozaala akaana nkajjudde make-up okatunuulire bwoti jjukira bw'okaatuuka ennyo waliwo levo gy'otuukako nga tokyasobola kuzaala by'amagezi nga n'abaana b'ozaala tebakyesongola omanyi olaba production of children element kubeera nga etunuulidde amaanyi wano ng'okyalina amaanyi okyasobola olabirira abaana bo abaana baleme kkula na bakozi abantu abalwawo okuzaala mutukola bubi muleeta abaana muleeta ne mugenda ne muzaala abaana ku last minute oba ne muzaala abaana late bwe muzaala abaana late ekitera okubeerawo abaana bano batemulina budde bubakola balabirira gwe nolulina omanyi kikitegeeza okubanga olina emyaka 5 ng'olina omwana wa nassale osobola okuzuukuka ku makya 12 omutwale ku ssomero balyoke bakulabe ng'olina emyaka 48 okkirira gundi bazita batya okkirira amadaala g'emulago n'ebbaafu ne fulasika ng'olina emyaka 5 olina ekiwalaata okulukuta otyo bakubuuza otambula okolima obuvubuka ow'emyaka 25 buleese bugalofere baabo banywa eddagala naawe emyaka 5 oli mu layini y'eddagala otambula ologa otambula okolimira buli muntu I don't think it's right abantu bw'oba osobola okuzaala zaala kubanga bw'oba tosobola kuzaala kitegeerekeka nti munnange supamuzi zaayo si ze ziri okitegedde tezikwatagana nti ekyo kitegeerekeka naye bw'oba nga osobola zaala ekyo kiveewo kubanga kikwongerako bwonzi kikutoolako katukusaasira
rape bindeeba mbakomeyezaawo bindeeba ne rape bindeeba abeera mu America naye rape abeera Uganda obuzibu we buli bali mu relationship naye nze buli lwempulira ebijja 2-3 nsanga bamuteza ali bulungi okay nsanga kusaasira mbu ate ali nani ne bindeeba omutima gw'oŋŋamba bindeeba muvubuka mutoototo ndaba kusaasirwa omukulu however emba za bindeeba bw'ozitunulamu bagamba abedde nnyo mu America ate waliwo gye bayita waliwo muvi bagiyita life of a gigolo bagigolo bamanyi kigambo kya luzungu gigolo kitegeeza omusajja abeera n'abakazi ab'enjawulo ku lwa ssente omusajja tabeera prostitute abeera opposite atulaba akitegeere bulungi nti opposite ya prostitute is a gigolo gigolo however prostitute kitwalibwa nti bagigolo batulina bangi etegeeza nti obategedde ali nze nasoma luzungu kuyamba abantu bange ekyo kirungi nno kubanga ate naye kati akonkayize okitegedde gigolo kakati oli omutuna n'omugala bannono gigolo baba bagigolo however abo baba bagamba bo tebeetega ku street kankinoonye wano ndabo bakisobola otuwa definition entuufu kakati abasajja abo babeerayo nga banoonya muwogo mu business somehow nkasomera awudire yeah. A young man paid or financially supported by a woman typically an older woman to be her escort or lover tuddayo oluzungu fe twasomera ku Eagles Nest a younger man paid or financially supported by a woman paid kimaking paid tukewanti to be her escort or lover bano wasinze n'okumumenya ennyo otegedde her escort netujja oh my god noun plural gigolos a man living off the earnings of or gifts of a woman especially a younger man supported by an older woman in return for his sexual attentions and companionship ojja kulwawo osanga abasomero abakuba oluzungu bwe luti batono ontegedde batono akagambo ngakutte nnyo giwati gigolo kati abantu abo babeerawo awo ng'akuba pate tuwa ku tuwa jangu Arizona jangu wano ali Canada kakyogamba gundi binde bayinza okuba gigolo tali naye nnoonya namuwuliramuko oli naŋŋamba babuuza akola mulimu ki anti jjukira ne bagigolo nabo ate batuuka ku level efuna feeling nti asobola okubeera gigolo mu America okigedde e Uganda n'afunayoko naye wabeera husband okigedde naye agamba waayi obwagigolo kambukolere eri naye bwentuuka wano nange mbeere mafia so kikola sense nti bw'obeera gigolo eri sigamba nti ekyo kyali wabula abamu bagamba nti waliwo abasajja abali mu mbeera eyo era omu yamwogerako naŋŋamba nedda mubuuza akola ki naye akola mangi simanya nti alina okuba nga alina byakola ate olumu babyogera nga beerwana nga babeera mu America baŋŋamba teri ggwanga lyerwana nga bannayuganda nga bali ku kyeyo buli omu alwana kulemesa munne bebewaabira ku immigration bebagenda ku poliisi oyo gundi golaba talina mpapula atambulira mu linnya lya gundi abo bannayuganda tebali nga Banigeria oba bomanyi no bali bagamba nti Abanigeria ajja ku mulimu n'aleeta bamuke n'abagamba muleete bamuke najjira mu linnya nga ye Edward Kiwanuka
naye ng'ebyo ddala tabeerangako bamuke n'omugamba nti ogenda yingira wano gwe looya n'abiyigira awo naye nga abayindi kyekimu munnayuganda akola opposite wojjira leero ennyonyi eddako yagamba ndabeko moze sikeekali kiwandaze Kasuku atabukidde Nurudini Ntege Dispatch Media kana aba comments kibagamba oba kino kifaananyi ekyo kifaananyi naye no walabye ne Kasuku kyokka nno babadde bategeeza kuzi gwe bategeeza yaani Nurudini bagamba kiri ekisajja kiri awo kyambala galubindi kino kibadde kyambala nnyo Sali Nurudini Sali naye olaba okola erinnya anti olifunamu bulungi ne mububi ogifunamu bulungi akati time yogifulamu obubi yeeno bannanga abali ku TikTok ne ku Facebook abasanga Nurudini Kasuku gwe yabadde ayogerako yabadde tagamba Nurudini si ono nze saaliyo mu kyaki ewatamala emirundi Sali MC ye Nurudini obeera otya era mu kyaki ng'ate oli MC ate mu kyaki nze bwobujozi sibukola sobola genda ddiini namba gijoga mpozi nga buli ogwo mululu sigulinazo ogulabika mu kamera kitegedde era ndi muzibu wa kusanga ku mikolo n'osanga mu bali awo nze neewa nnyo ndowooza nina okuba mukakkamu mu bulamu bwe ntuuka ku mukolo gwonna nsobola okuba ne bakyali bange olina obukkakkamu bungi kyekimu ku bizibu by'ofuna kati naye tewaba kyakkola so just bagamba Nurudini gwe boogerako bagamba mulala Nurudini simanyi Sali buwaddipi ayambala ne galubindi gwe oyambala galubindi sirina muddugavu nnyo ku leve eyo however ekyo nga kiwedde mbadde nkugambe wa rape omusajja bwatu bwawangadde naye Eva bamulaba ne kusaasira Catherine kusaasira nanti olwo abagenza okukola obwajjigolo akola eri bwajjigolo eno n'abeera omwami kuba kati ono ali supported by the government akakabinoloza kake kali supported ono ali supported nenno byonna tuyinza obbirowooza bityo nga bituufu nga ku nsonga za kusaasira nga mukuumuufu anti kyekyo kati wuliriza ebirala bingi ebijjiramu ebyo ebintu mulooza bya jigolo naye nga n'amaanyi ono alina mangi kubanga ssebo omukazi ssebo ebbanga lyabaddewo nga takendeera takogga tagejja ne bwe bagamba nti era nze neetegereza nnyo ng'ava mu ddwaliro nalowooza nti kabina tunalabako nti oba kakendedde muwa kwongera kukola ki so kitegeeza nti ayinza okuba nga alina n'ebirala bingi gwe byotawaki byotawabudde so ndowooza nti naye ekirala kye tulina okutunuulira ennyo n'okwesonyiwa bino byonna ebirala abantu basobola okubeera omusajja akkirizibwa okukola ki nga wampasa okuwasa ayinza okuba wambala bwewasaako nawasaako wali what's wrong with that why is it a big deal rape ewaffe anti rape muwaffe era tumuwagira naye kakati omusajja asazeewo aliyo ne kuntula lwaki omusibako ennyama oba alye ku nnyama ave ku ntula lwaki omusibako enva zatandyaga nayinza okuba asazeewo okitegeera nze ndowooza ebintu ebimu abantu tubiwe ekitiibwa kkiriza oba gaana omusajja lwakuba nti abasajja abamu kati nga babindeeba oluusi bakisussa ne bakiteeka nnyo mu kamera naye abasajja bangi tebatudde omulabira awo okudda wakasaawa 12:00 naye ng'ava eri ava mu bino nga mukufu bitya so kati bindeeba bw'abanga just amagezi ge tumuwa aleme kukisussa nnyo nene bindeeba omusajja tutabiteeka mu kamera ge magezi yabitaddemu dda yabitaddemu kati obuvidiyo bwavuddewo lwaki okwata ka vidiyo ng'oli ku matama g'oli ng'ate omanye eno olina rape waffe oyamumenya mutima nedda yagekwatira n'oli nga bwe banaabeera bonna lwaki baali babikutte biragaani bo baaliwo kati ate lwaki tubirina
oba byali byabo. Essimu baagibba. Oyo nno kasasiro wakulimba n'oludini toddangamu n'okuddawo owuliriza oyo kasasiro. Oyo kasasiro wa simu baagibba. Buli atanuduzi agamba simu baagibbye. Nagitutya wamakanika ne bagiyiwa. Simanyi biki. Buli atanuduzi gwe ebibyo nga tebitubiraba. Bijja. Ndi. Tebannabita. Atiwamu. Olwo n'oludini. Nze omanyi nakugamba baŋŋamba nti mukadde wange Namasula Nalokola Francis yaŋŋamba omuntu atalina baaswalira asobola okwekola buli kyayagala. Naye nze nnyina abantu benswalira. Okitegeera? Kitegedde. Otandika otya? Nnyina bye sisobola kukola. Naye kati ezo vidiyo bumanya nti vidiyo ezo zabadde intended. Kubanga jjukira n'ono naye abubira akasiko ke. Tebakafukafukamu. Ani akabubira? Anti gundi olowooza ebyo ebifaananyi byavudde ku wingi ya maama Kabina. Omanyi nti omuntu ayinza okuhakinga mu ssimu yo ow'essayidi eri. Tetunnafuna. We mwabeereddemu ebyo mulimu n'ebirala ebisinga ebyo twalibadde tulaba birala. Saaka twogera ku birala. Naye kaakati ekizibu kyenfunye ndi ku bantu ababiri bombi bafumbo. Bindeeba mufumbo. Kusaasira muki? Mufumbo. Kirekawo obufumbo bwabwe bombi. Buli omu alina okuguma. Buli omu alina okugumira waali. Musajja wattu abonyeebonye n'omukazi oyo nga bamukozeeko sitooli z'abasajja. Anti kakati. Ate n'ekirala kye tutalina kubuusa maaso. Gundi celebrity. Kusaasira. Superstar. Kisoboka bulungi nnyo okumusanga awo. Ndeeba nampa ekifaananyi n'agamba nti mpaayo kaserefi nga kebeekubye. Kiba nempa kaserefi mukwano. Ne beekuba kaserefi. Nzikirizayo superstar. Naye bano beeyagala. Kakyawe wali obuzibu. Ate nakiri kye tugambye. N'okwebakako ne superstar kyamaanyi. Anti nakyo. Kati nga bwe mukuba ekifaananyi namugaa naye superstar bannange paka serefi n'amala okumuwa kaserefi. Namugaa naye superstar lwaki? Zaani nazza musango ki? Namugamba nti munanze baŋŋamba nti oli mukyala mwami mufumbo totandika ebyo bintu. Nga superstar kale. Nekiggwerawo nga tekirimu nnyo laavu nga tekirina kutuuyanya oli nga kyalugendo kiggwa. Oli Canada oli mu Amerikaano olugendo gyetiraga. Obimanyi naawe ate nze ntera nnyo n'okugamba abantu bw'obeera omufumbo mu Uganda. Bw'obeera omufumbo mu Uganda. Beera mufumbo mu Uganda. Totwala bufumbo mu Amerika. Toweefuula international. Obufumbo tebubeera international. No. Obufumbo bubeera bufumbo ng'oli nga buli mu boundaries zaabwo. Otya. Togenda mu Amerika n'otandika okunyuma ebye Uganda. Nze ndi mufumbo okuleka ng'ogenze neyo mufumbo eyo eri. Kyovula nze sikiriza kwawukana na mukyala wange. Agenda gy'ogenda. Wetulaga. Mbw ate ye agenze mu nze ajja kunkima simanyi nja mukima. No. Watuwuli atudde wali era waze ne wabeerawo obeera. Mbembikiriya. Beera awo. Bw'obeera. Nze byo simanyi lwaki ojja. Mukazi wange wembeera waabeera. Mba nina okuba nga mulaba kyekiddako. Byagala bye bakukola. Ate aliko byagala. System bwetyo bweri. System oyinza ogyagala. System oyinza ogyagala. Gwe kyogamba oyagala nnyo okugenda mu gundi. Mu kabini. Kabini eriwa. Toyi. Ne system ekutuma. Egamba genda. Nti genda buno bwe budde. Ne wenyiga ne weebuzaabuza era ogenda okumaliriza ng'oddusi. Ekikuli ku mutwe kyokka erirutawa. Wenyingira. Naye nga tewandiyagadde senga bakuwa option senga abantu baali babagamba nti ogenda mu gundi eyo mu kaabuyonjo lw'oyagadde lw'ogenda ng'omanye senga abantu abalinnyayo. Nze singa sigenda. Nze nange sandigenzeeyo oba nandibadde nga nninda nentuuka mu kifo nga kiringa oba wa nendyoka ŋŋenda. Naye weesanga mu mbeera ng'olina okwenyiga n'ogamba ka ŋŋende mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. So
n'obufumbo obwa level bwe butyo buli nti ebintu ebimu bye tukola mu relationships tetubikola kuba twagala tubikola kuba bye birina okukola kikolebwa kakati bindeeba ne Catherine kusaasira ebyabayiseemu byabayiseemu kati naye rape agume bugumi buli bufumbo mbadde ngenda kubuuza kati ekya rape okububa kiri kitya kiri nomo lwakuba nti abakazi ntera obbagamba nti togendanga mu level y'okwagala omusajja kkiriza omusajja akwagale ogamba ng'otegeeza ki okwagala abawala baffe balina challenge nti abawala balowooza nti basobola okutwagala abawala balowooza basobola okutwagala kikyamu kati omusikazi wava nakwepankirako gwe Nurudini naggaba nti nkwagala aba mubbi waliwo abanjagala bagala kubba leka naawe bagala kubba eiza bagala kubbako ssente oba bagala kubbako era mukwano ng'akutula bwanaga naye akasajja kanfaananira bulungi ka Nurudini ng'ayagala kubbako okwo ekiro kiramba ku ebyo ebibiri kuteeka okubaako ekimu omukazi talina kwagala musajja oba ayagala kubbako mukwano okubbako omukwano n'agenda n'akukulukunya n'akusuula awo nga kyabadde ayagala era ate n'agambe banne nti Nurudini nyina musajja wange namumala ng'abakazi bamwagala bagala bamuyita baazi abeera ku Casablanca bamwagala okufa yaŋŋambe oba wanjawulo yaŋŋambe yabeera buwundi bujjo abantu beyo simanya koboko kakati bagala mubba bamwagala nnyo ku booda z'ebbali wano wasyakalu ku bibiri kuliko ekimu ayinza okuba ye yalowooza nti bamwagala nedda bamwagala bambi bituufu otegeera otya omulaba nga bayayaana nagaa kikulye eno kikuba mutwe ekintu kitambula omukazi yantutte omukazi yenna omukazi kasatandika okwagala omusajja omukazi aba ali mu buzibu abakazi by nature tebalina kutwagala ffe tulina okubaagala ate balina tukolaki kukkiriza nakkiriza ntono gwenjagala kukkiriza mukwano gwaffe nti Nurudini ono empisa gyampisizaamu ddala mpulira nedda nekyasi kituufu abakazi balina laavu kyobola balina ebizibu bingi ennaku zino kweteeka mu byalaavu abakazi naturally waffeyo yayiridde omuntu olweje ng'okimanyi nti newaffe mu Uganda ekyamazima kyali nti oba si mu Uganda mu nsi yonna ekyamazima kyali nti ekyamazima kyali nti tulina kukola ki yogera nze nja kumufuna Moze nti tulina abasajja balina okunoonya abakyala abakyala bano ne batukkiriza oba ne batugaana so si omukazi kwagala musajja buli omukazi lwayagala omusajja mistakes ze ziddako yes kubanga naturally omukazi talina love omukazi talina direction omukazi alina ekintu eki kukkiriza musajja kyova olaba nti ebiseera bingi abawala baffe abeefuula bali mu laavu basiiba bakaaba babonaabona bakola ki basindogoma bakola kati baraipi bizibu bibasanga omukazi olina omusajja omusajja yalina okwagala omukazi alina kukkiriza mukwano oba n'agugaana ate nakyo akinako option ntono kyova olaba nti eddaffe bamaama bajjajja baffe ab'edda tebaliiko nti gundi yankwana nemwagala amuganza buganza wakeeranga ku makya ne bagamba Nurudini nti muwala wa gundi omulabe nti ye mulabye nti omwagadde nti ye muwala oli agenda okuba munno ontegedde nti omwami woyoyo kati omuwala ye nakkiriza bwakkiriza nti omusajja wange kangireka bwakuyisaako bulungi for some time nemukwatagana and that's it and that's basically that so sisuubira nti omukazi kyandibadde kirungi okwagala omusajja naye abasajja bakuyisiza byabo
bajja kunzitamu omuntu n'okussa tokyasi kampereze ku kasuku obuntu mugambe muweereze konteyo eno mugambe kasuku ku live kansa olowooza kwali omugabe kasuku kyewakoze omusajja si kirungi kamukubireko kasuku abantu balowooza yagamba nze Nurudeen erinnya yakozesa bbi Nurudeen abantu bagamba Nurudeen kita simu ekuba kwaliye naye simu teyeekubye kasuku ali munva yerira misana kye kati kyaggulo oba ali ku live time alabika toma yakola jimu anza okuba ali ku road work kusala lubuto kyoba omanya beyagala kufa amaani abantu abali ku Nurudeen wano ku TikTok befuula batakumanyi naye kasita bawulira ebikwatako nga bavaayo Nurudeen oli naakwogerako n'ekigambo ekyobulimba kalino waliwo abavudde babagamba nedda sigo bategeeza nti ye nze simwagala nogaba can you imagine naye gwe ani akugambye nti njagala abantu I don't know why do people really think waliwo abantu abababuuza waliwo gwe babuuzizza waliwo yamubuuzizza n'amugamba nti nye gwogaa tomwagala akumanyi okyegedde oli n'amugamba sirina budde bwo bambi saaliyo mu kyaki anyway njagala kusiibula yesebo obadde ogamba nti nekusaasira rape bindeeba oba wamagezi kindi kuba ebyaddala balabika waliwo kusaasira siwe ebbali nnyo omanyi nekusaasira no nga yakuyimiridde mu maaso enijeno mukazi kinyirira enijeno kinene bulungi enijeno aye nesente kizirina omukazi yenna bawo omulindaka kisenge ka ne bwe ziba mpizi mukube omukazi yes no mukazi omuwala mukazi wo baawo omukazi olinda baawo ewaka ne bwe ziba mpizi mukube mu nyumba n'omugamba obwenza obwo osiiwala atwala rape avudde yagamba nze bba wange mwagala nnyo era rape ekintu kye yakoze kirungi nnyo ekyo kye yakoze kirungi nnyo kirungi nnyo kubanga omukazi yenna ategeera towaayo bbaawo anjagala nzekka era tuli mu love family weebale nnyo era kye yakoze yabadde wa mulembe nnyo rape kye yakoze kiraga nti senga we yamubuulirira tokyamuka kulaba bifaananyi naawe n'obuukira kati aba social media lwaki bamuvuma aba social media baddembe jjukira bano aba social media abasinga bagundi abamu bagundi abamu babayita batya bannamwandu basemwandu bagundi tebalina kye basobola baalemwa buli kintu kyonna tebaagala ali bulungi tebaagala kulaba kwali bulungi kati rape bawulira bubi nga abakuba omukwano abalaga bwali mu love wo kati ennugu ebeera awo abantu ku social media baagala bakaaba nga kiri ekisajja ekibadde kikaaba awo bagamba bambi ne baddawo ne baddamu bambi ebyo kasasiro ozegedde wano mu social media gwe kaaba gwe nawe Nurudeen kaaba olabe nze bajja kusanyuka kakirabe buliriza kati no okimanyi nti n'abadde akuvuma bw'okaaba ng'akwagala bambi Nurudeen bambi nze nyina abanjagala abantu ebitundu nga 9 ku 10 nyinayo abantu 10% ye eri awo ng'egamba kakirabe nenze sibafa so and that's a point kakati bana abali ku social media singa okunyumira nze kasita nakizuula nti time ya school fees bwetuuka nga nenonyeza fees z'abaana bange okyegedde enjala bwe nnuma nze nnonya ekyokulya
okitegedde